Okuva essula 13 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Mukama n'agamba Musa ng'ayogera nti, onterekeranga abaana ababereberye bonna, buli aggulenda mu baana ba Isirayiri, oba wa muntu oba wa nsolo, ye wange. Musa n'agamba abantu nti, mujjukiranga olunaku luno lwe mwaviiramu mu Misiri mu nnyumba ey'obuddu, kubanga n'omukono ogw'amaanyi Mukama yabaggya mu kifo ekyo. Tebalyanga ku migaati egizimbulukusiddwa. Ku lunaku luno mu mwezi ogw'Abibu lwe mwavaamu. Awo olulituuka Mukama bw'alikuleeta mu nsi y'Omukanani, n'ey'Omukiiti, n'ey'Omwamoli, n'ey'Omukiivi, n'ey'Omuyebusi, gye yalayirira bajjajjaabo okugikuwa, ensi ejjudde amata n'omubisi gw'enjuki, oneekuumanga okuweereza kuno mu mwezi guno. Ennaku 7 onoolyanga emigaati egitazimbulukusiddwa, era ku lunaku olw'omusanvu wanaabanga embaga eri Mukama. Emigaati egitazimbulukusiddwa giriibwe mu nnaku ez'omusanvu, so tegirabikenga gy'oli emigaati egizimbulukusiddwa, so tekirirabika ekizimbulukusa gy'oli ku nsalo zo zonna. Era onoomugambanga omwana wo ku lunaku luli nti, kino kikola olw'ebyo Mukama bye yankolera bwe nava mu Misiri. Era ginaakubeereranga akabonero ku mukono gwo, era ekijjukizo mu kyenyi kyo, amateeka ga Mukama galyoke gabeere mu kamwa ko, kubanga n'omukono ogw'amaanyi Mukama yakuggya mu Misiri. Ky'onoovanga weekuuma etteeka lino mu biro byalyo buli mwaka. Awo olulituuka Mukama bw'alikuleeta mu nsi ey'Omukanani, nga bwe yalayirira ggwe ne bajjajjaabo, bw'aligikuwa onoomuterekeranga Mukama buli kiggulanda na buli kibereberye ky'olina ekiva ku nsolo. Abasajja banaabanga ba Mukama. Era onoonunulanga buli mbereberye y'endogoyi n'omwana gw'endiga, era obanga tooyagalenga kuginunula, onooginyoolanga ensingo. Era ababereberye bonna mu baana bo onoobanunulanga. Awo omwana wo bw'anaakubuuzanga mu biro ebirijja ng'ayogera nti, kino kiki? Onoomugambanga nti, mu maanyi ag'omukono gwa Mukama mwe yatuggyira mu Misiri mu nnyumba ey'obuddu. Awo olwatuuka olw'empaka za Falaawo bwe yaganira ddala okutuleka, Mukama kwe kutta ababereberye bonna ab'omu nsi ey'e Misiri, ababereberye b'abantu era n'ebibereberye by'ensolo. Mukama kyenva muwa buli kiggulanda ekisajja okuba ssaddaaka, naye ababereberye b'abaana baffe bonna tubanunula. N'ekyo kinaabanga akabonero mu mukono gwo oba ku kyenyi kyo, kubanga mu maanyi ag'omukono gwe Mukama mwe yatuggyira mu Misiri. Awo Falaawo ng'amaze okubaleka abantu, Katonda n'abatwala mu kkubo ery'ensi ery'Abafirisuuti newankubadde nga lye lyali okumpi. Kubanga Katonda yayogera nti, wozze abantu baleme okwejjusa, bwe baliraba okulwana baleme okudda e Misiri. Naye Katonda ne yeetoolooza abantu mu kkubo ery'eddongo, ku mabbali g'ennyanja emmyufu. Abaana ba Isirayiri ne balinnya nga balina ebyokulwanyisa okuva mu nsi ey'e Misiri. Musa n'atwala amagumba ga Yusufu wamu naye, kubanga yabalagiririza ddala abaana ba Isirayiri ng'ayogera nti, Katonda talirema kubalabikira, nammwe mulitwala amagumba gange okuva wano wamu nammwe. Ne bava mu Sukosi nga batambula ne basula mu Yesemu ku nsalo y'eddungu. Mukama n'abakulembera emisana mu mpagi ey'ekiro okubalaga ekkubo, era n'ekiro mu mpagi ey'omuliro okubaakira, balyoke batambule emisana n'ekiro. Empagi ey'ekiro emisana n'empagi ey'omuliro ekiro tezaavanga mu maaso g'abantu.